Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi nno bampita Ntambi Kimuzo, of course number one rich boy Maksudi Junior. Olunaku lwa leero tukuletedde mwana muwala gwe bayita Rema Namakula. Obadde okimanyi nti mwana muwala Rema Namakula ali lubuto lwa myezi 3. Now mu kusooka nga Rema yakafuna omusajja ono gwalina Dr. Hamza Sebunya, abantu bayogera ebigambo bingi kwosa ne yali muganzi we n'abantu abali mu kampu eva ewa Edirisa Musuuzo oba Edikenso nga bagamba nga mwana mulenzi gwe bayita Hamza Sebunya mbu bwatazaala mbu yamanyi ag'ekisajja agalina naye enkwaso ezisobola okwasa omukazi okuzaala mbu ye tazirina. So n'olwekyo kyatandika okwewaliikiriza famire ya Rema kwosa n'emikwano gye nga bagamba nti oba oli awo Rema Namakula yafuna omusajja ali impotent. Era twava ne tubategeezaako ne tugamba nti Rema bibagamba mbu mu kusooka omanyi nti we baali bakola okwanjula mu kusooka ebigambo byasooka ne bitambula nti Rema ali lubuto naye oluvannyuma ne tukizuula nti bambi mukyala wattu ali nomo ali ku nomo. So n'olwekyo ekyo ne tuteekawo okuba nti okwewaliikirira mu mikwano gya Rema egimagaliza ebirungi kugatta ne famire ya Hamza Sebunya emwagaliza okuzaala omukyala omulungi nga Rema Namakula. Bukyanga lubanga lwa mindi bukyanga Rema Namakula batandika kukola mirimu ne Hamza Sebunya emyaka 2 kitegeeza nti mu Desemba onga gwako nabwe kityo mwana mulenzi gwe bayita Hamza Sebunya yalina kyeyekolerawo ng'ate kyeyekolerawo si kirala kwe kuba nti atimbula mwana muwala gwe bayita Rema Namakula eggwako. Bwe twogera Rema ali lubuto, the question is kino wawe kiteeka mwana mulenzi gwe bayita Edirisa Musuuza. Edirisa Musuuza wakati omukyala bakamutwala omukyala bakamwanjula ate nga omukyala kumwanjula at the same time omusajja gw'obadde oyogerera nti talina manyi ga kisajja oba ali impotent amufunyisiza olubuto. So what does this mean to Edirisa Musuuza n'abantu abadde boogera Rema Namakula nti Rema Namakula yafuna omusajja simanyi waziza omusajja bla 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 nebisigaddewo. Yeah, abafe future Rema music industry because anti kizibu nnyo omukyala bw'atandika okuzaala especially mu bayimbi atandika nnyo okuba nti focusinga n'oko concentrating ku mwana wo kusinga music nti ebiseera byokugamba nti tugende mu video tugende mu studio simanya writer gundi alina okulaba simanya performance bigenda nga byesala. So n'olwekyo ekino ekintu kitandika okuba nti kita career y'omuyimbi especially abakyala nti abakyala abasinga we bazaala career zaabwe zifa. Olwaleero tulina Rema Namakula. Of course Rema Namakula alina manager omulungi, manager Kayemba asobola okuba nti amukwatamu n'okuba nti amuwaanirira naye ate ewaffe Rema nasobola kyo okuba nti abalansinga omwana obufumbo ne music industry. Jukira mu kwanjula omugagga Kirumira alinga caretaker oba alinga omukuza wa Hamza Sebunya yagamba nti Rema bamuwadde ennaku mbale nnyo okuba nti ali mu music industry. N'olwekyo ne bamugamba nti ebbanga bwe liyitawo teyafumbirwa mwana wa munako basobola okumubeezaawo. So n'olwekyo bagenda muzja mu music industry. Tugambe nti Rema kafunye olubuto agenda va mu music industry oba banamala okudelivaringa bwetyo Rema anabanga akomawo nasakata omuziki. Bino n'ebirala byobanga ogenda okufuna bwe twogera Rema agenda kuzza ku Amal Musuuza Kenzo setumanyi oba yalinze eki oba ababiri bamumala naye ate naye yali badde nga yekolamu omulimo n'asooka tuwenjezayo akaana akalenzi because alina obwana buwala alina Amal Musuuza alina ne Maya Musuuza. Asono lwekyo Eddie Kenzo tukubanja ssebo mukulu ono
mukulu ono mujjanjabi w'ebitundu by'ekyama ayagala kuba nti atuchallenging so n'olwekyo tulina naffe okuba nti tumuchallenging. Big up on yourself Edlisa Musuuza, big up on yourself Rema Namakula, big up on yourself Dr. Mza Sebunya. Mwebale kwekolamu mulimo nsuubira mugenda tuzalira akaana, tetumanyi bakagenda kubeera ka Nancy oba ka doctor, tetumanyi bakagenda kubeera kayimbi oba ka lawyer, naye nga bino n'ebirala byogenda okufuna mu episodes zaffe eziddako. Nkusaba ekintu kimu, subscribing on this channel oberenga ofuna latest trending news in entertainment industry, n'okuba nti omanya n'ebisinga ku ebyo because tukuleetera ebintu bingi. Follow me on Twitter strictly Jimzo16 and follow me on TikTok Jimzo16, then Facebook Ntambi Jimzo. Tunabanga tukwatagana live loud and clear. Bye bye for now. Tujja kukwatagana mu episodes zaffe ziddako.